po jako akawuwo okukompitinga n'ensonga zonna ezibadde zizze. Tulabye ennaku zino tufuna obulwadde ng'Ebola, tufuna obulwadde nga COVID-19, obulwadde obutwalingawo. Okusinziira ku Dr. Safina Musene ngono Commissioner okuva Ministry n'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo agamba nti waliwo amasomero ago agayingiza abayizi nga basoma obusawo kyokka nga tegalina baluwa egakkiriza kusomesa abayizi bano. Nnyo gye gali naye ffe tetugiyita amasomero kubanga gaba tegalina kufuna baluwa. So ebintu ebyo tutategeera gye biri nga biyingiza abaana mu disguise basomesebwa abasawo. Toba nti ssomero ly'abasawo obeera essomero ly'abasawo ng'olina ebbaluwa okuva mu Ministry of Education. Ono ayongerako nti abayizi abasomedde masomero ekikanga kino tebakola bigezo era tebayita mu ngeri y'emu nga n'amabaluwa abamu tebafuna ag'obutendeke mu busawo nga mu mbeera eno baba oluusi babamalidde ebiseera byabwe lwa nsonga nti abasinga balemererwa okufuna emirimu. Kati abaana abo abasomedde mu bifo ng'ebyo ebitali masomero g'abasawo tebakola bibuuzo, tebayita, tebawa bbaluwa za kukola. So oba omalira mwana oyo biseera kubanga tajja kufuuka musawo nga takoze kibuuzo nga taweereddwa bbaluwa emukkiriza okukola. Dr. Safina wano wasinzidde n'asaba abazadde bonna buli omu okutwala omwana mu ssomero ly'obusawo kyokka asooke ababuuze ebbaluwa okuva Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza oyo aba tagirina aleme kuwaayo mwana we. Era abazadde twagala tubalabule nti bw'otwala omwana okusoma mu ssomero lyonna buuza oyo nannyini ssomero nti ebbaluwa eriwa. Tubagamba bazitimbe ebbaluwa eriwa eva mu Ministry of Education eyakuwadde olukusa olw'okukola ki olw'okutandika essomero. Mu mbeera eno nga Ministry y'ebyenjigiriza bagenda kukola ekikwekweto nga bayita mu poliisi bafefetta amasomero ekikanga kino gasobole okuggalwa kubanga gawabya abaana b'eggwanga. Obusawo obwotusomesa mu masomero gokka agalimu ebbaluwa ezo kati abo abatalina tujja kusaba poliisi batukwatire kubanga ffe tulwegiratinga poliisi nekola ogwayo. Ministry y'ebyenjigiriza eresabye n'abazadde obutapapa okutandisa abaana kusoma kubanga ssemateeka w'eggwanga alagira omwana P1 okugitandika ng'alina emyaka 6 ng'akuze bulungi mu bwongo ne kimuyambako okusoma ebibiina bya waggulu ng'alina embavu. Okusoma ekibiina ekya P1 mu Uganda by standard olina okuba ng'olina emyaka 6. So emyaka 6 gattako emyaka 7 eza up to P7. Ezo zibeera myaka emeka? 13. Gattako emyaka 4 eja senior 4 zibeera myaka emeka? 17. So awo omwana awo n'alinda ebibuuzo omwaka ogw'18 ng'agenda mu koosi. So by standard okutandika P1 oba otandise ku 6 years of age emyaka 18 gijja kusanga ng'omaze senior 4. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Just imagine abakyala abali wano ng'omwana wa myaka 14 yali mu labor suit akuzaalisa omwana wo gw'ozadde owulira otya?